Dr. Joseph Serode yafiirwa Lokodo bannange yayimirira ku kituuti kya Victoria Church munde banaga nti abatamanyira Lokodo kamubannyonnyole mukambwe nnyo oli omusajja okumanyanga mukambwe yagambye ne bakama abe bandule amakeresiya agaliwo bandule diocese parish sub parish Serwadanga akuwanira Lokodo noloza nti Lokodo yamutonda tubirina ku rekodi Serode yawana Lokodo ngoyinza okera okutwala ekimu kya 10 wa Lokodo era yenga musanyufu amanye kanisa egenda kufa kubanga okusooka kwa byonna bali mu collaboration agitagimuwe yakwata omulambo gwayo ezaffe ez'empaka mbwajja zirabanga zigwayo ayigulize Serode yagambira ddala nti ajja kuyiguliza ng'ekanisa za Kristo zigwayo ezo ezaabo ab'empaka abo tujja kuzirabanga nja kukwata kamera yange nzirabe nga zigwayo njigulize oba abamu beekweka bwekesi mu Luganda kuba tosobola kubeera ng'oli Serwadda n'oyogera ekigambo okuyiguliza ku Katonda akatamye naffe twakwata kalamba nenkakuba okumala emyezi nenga balokole bannange bangi beebase ng'ekkanisa bagitwala nenga beebase nengo omusajja awaana Lokodo naga nti Lokodo atamumanyi Lokodo yavuddeyo Lokodo yagambye oyinza otya okwata olupapula lw'amawulire n'olusinza Bayibuli Katonda agambye n'amaanyi g'emiryango gy'emagombe ekkanisa tegajja gisobola gwe ng'otuwaanira omuntu gw'osoma amawulire afuneyo omulala gwawagaawaga amuleete bw'aba tebatya kufa babalumba maofisi gaabwe nga bakafuna obwa minisita najja nga ayogera oluzungu n'akulimba oyiseewo mission yedde ekkanisa abasumba abataasoma ani yagambye ku nsi tuliko lwakusoma wava mu lubuto lwa nnyoko ne certificate kabulaŋŋane ffe tetuli wano lwa buyigirize tuli wano lwa mwoyo mutukuvu zikubire waggulu gwagamba nti nze ndi wano olw'omwoyo si lw'amaanyi si lwa buyinza si lwa papula naye olw'omwoyo wa Mukama tuyimiridde